lawyer ne bwaba mulungi atya talina bwawoza musango n'agusinga ng'abba bubbi era omusango ogwo musigala mugujuliza paka we muguwangula. So ng'eri mu ddiiro nyangu nnyo era neewuunya bwe nawulidde nga bagamba nti bagenda mu kkooti. Kye twandisoose okukola kutuula tugamba ye Honorable byayogedde Mayanja ne bwaba mubi mubaddemu ebituufu, kubanga mu history ya Uganda twalaba koni ne bagenda ne bamuggyako abakyala be ne babagamba babanunudde. Abakyala bwe babatuusa kuno bo abakyala baga temulina bye mutununudde ffe twagala koni. Kitegeeza ki ne mu mubi mulimu ekirungi ku bintu Honorable Mayanja mu bye yayogedde temwabadde mu ebituufu. Awo we twabadde twagala ffe Mmengo etandikire ate ereme kutandikira kuffe kutuwalampa naye egambe bane mujje tuteese ebintu byasoba bwe baatuwa ebintu n'ebyammwe byakola ki byajjiramu twetuniikiriza ebyammwe ebimu ne tubigabana naye tutegeeraganye tutya kubanga kati era nga bwe mwawulidde omusango ogwo guloopa Mayanja tegujjaawo nsonga ziri ku mmeeza. Ensonga eziri ku mmeeza ziri nti BLB essuubi lyaffe teriri mu gavumenti ya wakati, essuubi lyaffe liri mu mateeka n'amazima, kubanga amateeka si ga kiseera kimu. Jjajja yafa mu 39 Obote ebintu bino yabitwalako, n'Amini n'abitwalako, n'abalala babitutteko. Mu mwaka ogwo 20 we bakomyawo ebyapa 93. No, that's the restoration of the kingdom. Naye ebyapa bino nga bwe muwulidde abalandizi bagamba twabikomyawo mu bukyamu, twabawa ebiri private ne tubiwandinga over n'ebiri official ne tubiwa Mmengo. Ekitegeeza Mmengo ba custodians batwala ebitali byabwe, bandigambye nti nedda bye mukomezzaawo n'ebitali biki byaffe, naye byonna bo babikola ki. Kati kye tubasaba kyangu nnyo ate nga kyekikakasibwa Honorable Mayanja. Honorable Mayanja n'abanoonyereza ne Mmengo byerabye emanyi nti kyewanika si kyayo, erina kiddiza bannannyini kyo. Kati nannyini kakomo waakusaba oteekawo muki mukono. Kati byagenda okukola nawulidde agamba bayinza okutunda ettaka, bayinza okulyeyambisaamu ebyabwe, ekintu we kitaba kikyo kireke, tosalirawo nannyini kyo kyagenda kukola kukola. Nolwekyo njagala mmanye nti amateeka gali sufficient era gatuwa property yaffe nga tekuli kuwerekezaako birala. Ensonga esooka. Ekirala, Kabaka yalina private property era emu ku zo ye yeekaazi. Ensonga endala gye tukulembeza, tewaliiwo n'omu awalampa Kabaka era ffe nga famire tetuyinza kuwalampa Kabaka kubanga musika wamu naffe mu property eyo. Naye kye tugezaako okusaba abatutawaanya baveewo bakkirize tufune obusika bwaffe nga jjajja waffe bwe yabulambika. The struggle between Mmengo and government, ekyo kisobu. Gavumenti terina ttaka kaazi, ffe tuyinayo ki? Kati gavumenti yazze neefuwa firimbi negamba ekintu kye mutwala si kyammwe mukiwe abazzukulu bajjwa. Kyekoze kati bw'oloopa Mayanja obanga bw'onoogamba ti olaze free yellow card
oba red card nga malifuli w'omupiira. Kati Mayanja afuuka kiiso kyaki kya mbuzi mu nsonga eno, ensonga eri ku ttaka. Bwino obuwandiike bwonna bulaga ti ettaka lya Ssekabaka Daudi Chwa. Ekiraamo kye ng'omuntu kiraga nti ebintu ebyo ebyekaazi mubiwanga abazzukulu bange. Kati BLB si muzzukulu wa Chwa. Mayanja yayogedde bye yayogedde mwabaddemu ekituufu. Tujjemu ekituufu ebiro ebisobo tubiteeke ebbali ku byonna bye yayogedde Mayanja era kitukkaanya naye nga kiyamba ffe ettaka ly'ekaazi lya Ssekabaka Daudi Chwa. Mu mulembe Omutebi twakafuna Buganda Land Board nga 2/3. Kiddamu twakafuna Buganda Land Board 2/3 mu mulembe ki guno. Nti waliwo eyasooka era omusango ogwo eyali nnyo ku saidi y'Emmengo yali Bashir Kizito. Omusango ogwo gwasalibwa omulamuzi Eva Swat era Buganda Land Board eyo nekola ki era ng'ekyo kyoyogedde tulina abantu abalina kyapa kuki, tulina kyapa mu ngalo, tulina abantu be bawandiisa era nga BLB ebawandiisa ku biseera by'omugenzi Zimbe nga babajjako ate olwo kyali kiyitibwa ki Keke, kampuni ya Keke nga yeewombyemu omutwe ku lwa Buganda Land Board era abantu bangi ne beewandiisa abawusulu ne babuwa n'abamu ne bafuna ziriizi ezakola ki ze baafuna mu biseera ebyo. Kati ekibuuzo bwe kijjira nti bwe tuba tugoberedde Obwakabaka tulina emirundi eki, tulina ettaka lya mile, official mile nga bwe lirambikiddwa mu tteeka lya 1919 ne tubeera n'eryaki n'eryakaakati. Wali lyali eryottaka lyali ery'Obwakabaka ng'era Nkuluze yerikola ki, Nkuluze nga yerirabirira mu 62 ttaka ne lyawulwa ne wajjawo BLB eyo. Mu 2000 oba ne wajjawo BLB yakola ki eyasooka okuwandiikibwa. Naye nkugamba ebyapa nga obadde obuuza togenda kusanga kyapa kya liizi ebyafuluma mu 2000 nga kisayiningiddwa eyali oba chairman wa BLB. Ne BLB yaliwo era osanga nga kisayiningiddwa ba Anthony's abaweereddwa powers of Anthony zaali ziweereddwa Oweekitiibwa Kaaya ne Wasajja nga be basayininga kuki kuliizi ezo ku byapa ebyo kale so siki so oba Zimbe yali by then chairman era ndowooza neyavaako Mwami Kiwalabye nakati era oyinza okusanga nga nabifuluma kati era nga Mwami Kaboggoza nga tewali wakola ki wasayininga. Era bo bagamba ffe tulabirira ttaka ku lwani, tulabirira ttaka ku lwa Kabaka. Kati awo simanyi ekyapa kyo bwe kiba nga kiriko BLB ne bwe kiba nga kiriko Kabaka oba bikyuka oba biba kyekimu. Omusango gwe nawulidde boogerako okuvunaana Minisita Mayanja gwa kutyoboola Kabaka nedda gwa kutyoboola n'okuwa ebiragiro ebiki ebikyamu. Tebannatubuulira biragiro ki ebikyamu bye yakoze eki bye yawadde.
Bandooza omuntu kibeeriyo oli okukakasa nti ebiragiro bino byaweereddwa buki mu bukyamu ate bwino yakola ki yajjawo. Kati kiringa tulina ekintu ekyakabaawo kiriko n'ettaka lyani, ttaka lya Daudi Chwa, ettaka si lya Kabaka, si lya Kabaka naye lyani lya Daudi Chwa. Bwe mpulira eyavuddeyo okwogera Dennis Bugaya, mwogezi wa BLB, si mwogezi waki wa Bwakabaka naye mwogezi wa BLB. Kati ekwasaganya ettaka lya Kabaka n'eryobwaki n'eryobwakabaka. Era ono yayogedde nga kitegeeza walinga abaagala okuyingizaawo nti Sam Mayanja minisita alina olutalo neki ne BLB ne Kabaka n'alyoka akola ki ajja ekintu ekitali ki eweebuuka mu kumanya ku nsonga ezikwatagana n'ettaka erya Ssekabaka Daudi Chwa bafune ekitongole kyabwe ekitendeka bajje bakole workshop batunnyonnyole bulungi bwino kwe bayimirira okugamba nti ki era ekyo kikyali open. Tuyita abakungu b'Emmengo okutegeka workshop eyo, tufune abakugu, tegijja kutwala ssaawa 4, batunnyonnyole bulungi ffenna tumatire kubanga bino biri mu bwino, si bigambo nga kojja bwe yagambye, si bigambo, balina bwino bamuleete batusomese ebika by'ettaka ebiriwo n'ebika by'ettaka Buganda Land Board byewanika. Tujja kubanga omweso tugumaze. Those are our remarks. Zibadde deliberate. Mubaddemu zikoleddwa mu bugenderevu okunyooma bannannyini ttaka ly'ekaazi nga hali ekigambo ekijja kiri mu Luzungu nga tusindikibwa, we are being bullied. Buli lwovaayo obeeko kyebwemulugunya bagamba owalampye Kabaka teryajjaayo bipapula. Ne kaakati Mayanja yayogedde naye bamuvunaana kuwalampa Kabaka. Issues ziri ku mpapula, issues ziri ku mpapula, tewali ayagala kulwana na